Okay, njagala okukwaniriza nnyo n'okubuuzaako mukwano gwange omulungi tulaba ssaawa eno. Embeera eyinza obutaba nnungi nnyo oluusi obudde oba obulamu, naye tusigala twebaza Mukama Katonda, tusigala tukkiriza, tusigala tuweereza Mukama Katonda nti oba oli muweereza wa Mukama kyonna ekijja kasita twalokoka twagenda ku front line tusigala tuweereza Katonda wakati mu situation yonna kubanga naye bw'aba atukolera ate naye akola mu buli situation yonna tagamba nti ate wano ate kansooke nzireko ebbali wano kansooke nzireko ebbali byonna bye tunoonya Mukama Katonda abirina. Kwaniriza ku Good Girl Doreen Nutrition Mum D YouTube channel nga bulijjo nagamba nti tugenda kuleetera abantu abalina obujulizi obuwulikika obukwatibwako naawe ate munnange nekikusobozesa okuvaayo oba oliawo ina embeera gye wayitamu bwe tuba tujulira Mukama Katonda tebiba byakweswaza tetukwatirwa Mukama Katonda nsonyi because Bayibuli egamba nti alinkwatirwa ensonyi mu maaso g'abangi nange ndimwegaanira mu maaso ga Kitange oba ananneegaana mu maaso g'abangi nange njya mwegaana mu maaso ga Kitange. Tubeerawo ne tubuulira enjiri bangi ne mugaana okulokoka ne mugaana okukyuka ne mugaana okukyusibwa naye ate Mukama kye yeerobozza kikuyamba okuvaayo ate otaasa abalala omugigi ogunajja ku lw'ekisa kya Katonda. Mukwano gwange nga kw'oli otudde ntenda owuliriza nate era tukomyewo n'omugenyi waffe naye ng'era si mugenyi kubanga kati muweereza wa Mukama Andrew Kalungi. Ebiseera biri yatunyumiza wajje yayita engeri gye yatambulamu ne batuuka okumuwasa kata agwe mu b'ebisiyaga bamutwale naye Katonda yali yamumanya ate era nga yamutegeera teyasobola kubanga amalibwawo. Bujulizi bungi bukyajja ku lw'ekisa kya Katonda. Sijja kunenya mbeera kimu okulidde famire mwe baakuzaalira naye oyinza okwenenya olwaggwe okugaana okukyuka n'okukyusa omulembe gwo n'omugigi gwo kubanga ate ggwe amazima ogategedde. Mu buufu buno bwennyini Good Girl Doreen Nutrition Nsereko Mami Dawson njagala okwebaza omukyala ali ku kamera Mina leero ate munange yatukuttemu n'atutwala mu maaso. Munzikirize tusale butereevu ate tubeere nga tugende wa Andrew twongereyo n'obujulizi bwaffe nawa we yatuuka. Twagenda okukomekereza ku luli ng'atuuse ku sseerikola kubanga luli yali takola ng'abakazi batagetinza okugyamu akasente wano ne wali ng'agamba kino kasita nkifunye ekyange kiwedde naye munnange Mukama amuzibula amaaso afunayo omuntu wamugamba lwaki tofunayo eky'omutwe naawe n'obaako ky'okola. Tugenda kubanga tweyongerayo atubuulire akola mulimu ki era bannange nakati ki kyakola. Musajja oyinza omulabawo n'omugaya naye mu abakyala kale katugende direct. Otuuka balamusiza mu ya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Amanya n'eddoboozi geego tontushi yayogeddeko agange Andrew Kalungi. Komyewo tugende mu maaso n'okuyamba abo abali mu mbeera abatekkiririzaamu nti Katonda gy'ali basobole okumanya nti Katonda gy'ali asobola okukyusa ebintu byonna mu bulamu bw'omuntu n'afuuka ow'omuwendo. Bwe twamala omukyala yaŋŋamba ogenda kufa mangu. Ogenda kufa mangu bw'otayige mulimu gwa muki gwa mutwe kigenda kuba kibi nnyo maama wo okujjanjaba siriimu bw'atamanyi gye wakola ki gye wamujja nga teyakuzaala naye ate ku myaka emito. Kati ne ŋŋamba kaakati ngenda kukola mulimu ki jjukira namanyira nti abakazi be bakola ki be bampa ngenda kukola mulimu ki kati n'asooka nampa ssente ne ŋŋenda mu wino ntandika okusuubula engoye waliwo n'omuvubuka era celebrity nnyo n'antwala mu wino eyo ngenda okulaba awo enkuleetera olugoye ng'ate otyanze kubanga ondaba ku TV ngenda okulaba nga nswala kozi waliko mu karaoke oyinza okola celebrity nina videos nga lukasera bankuba so kati nga ndaba ate nkola ki nswala kulwaggwe customer gwendetedde ogula olugoye ate bwondabye wadde excited so kati nempulira nga nswala olwamala ne ŋŋamba bino sijja bisobola. Omukyala oyo n'addamu n'ampita n'aŋŋamba Andrew
nkuwa sente zisembayo naye njagala okuyiga omulimu gw'omutwe neŋŋamba kati ngenda kukola ki kati luvannyuma ennyo nti naye n'abaganda bange abamu bakola ku bya salooni oli mukyala gwe nagambako gwe nasinkana Katende ng'akola ebya salooni ate nga mbeera nnyo naye lwawo gye nasinkana omukyala oyo kati ninga kati ngenda kujoininga nviiri kati bwe najoininga enviiri nengenda kugenda gye center kyo interest yalimu ng'okiina nti bwe manja oyinza enviiri nsobola ozimanya interest yalimu naye kati kyekyaliwo kubanga yes option right kuba nali simanyi byakusoma simanyi kye nasomera nga bwoga nti nsomera kubeera engineer nali sikiina nga sikiina nga nire essubi teririiwo kati naye nakuddukira mu mirimu gwa muki gwa mutwe n'enjiga enviiri kati we nagenda kugenda gye center nempita Richard nemubuuliramu naŋŋamba nsobola okuyigiriza kati omukyalo oyo n'abala sente twali mu mmotoka n'azuwa Richard nentandika ogenda kugenda gye center okuyiga enviiri yes kati nga njiga enviiri ne bwe mbeera mu industry entertainment wange kati Mukama yannyamba nti naye n'obwongo bukola ki obukwata kati nentandika okugenda nga nkunga mikwano gyange the celebrity abasinga noga Andrew ayiga atya enviiri ddala kijja kitya ekirowoozo kijja kitya okuba nga kizze mu mutwe gwe ekyokuyiga enviiri lwaki kuba baali bamanyi nti neetega baki bakazi kye baali bamanyi era bamudibaitingako aga tekisoboka abantu bangi bandibaitingako nga baga tekisoboka kubanga alina omulimu gw'omutwe kati bagenda okujja ne baagala bajje batesitinge bagenda okujja nga Mukama ampadde amagezi agakola enviiri kati nga nafuna communication ne boss wange kati nga bwensiba nentuusa wano nga ngamba kati lekeraawo kamale otandika kwoli kati bakasitoma bajja bangi nnyo jukira omukazi yanzijayo ekajjansi ndi Lugala bakasitoma bajja bangi nnyo kati mu kujja abangi netukola bulungi netukola kati nasigala nzirake wa jjajja wange oli jjajjo ne yakuza eyangoba n'obuveera kati nali mbeera kumpi nabo nga bonogamba nti obeeranga wali bo babeeranga wano kati nga nze ng'egye nali ntambulanga nnyo ekiro ngamba kambeere kumpi n'abamanyiiko in case of any problem basobola okukola ki okuyamba kati mu kuyiga enviiri ezo nenzijanga njiga bakasitoma ne bajja bangi bayimbi ba celebrity kati mama wange oyo n'alwala mama akuzaalira ddala mama wange oyo wabeeranga naye n'alwala kati mu kulwala ne bamutwala mu ddwaliro nze najjawo kati mu kujjawo bwe nti embona bakaawo nengenda awutu zange kuba nali nkyakala nnyo kuba buli bbala yonna nali njitambuliramu kati nakola ki najja kati nengenda ku stick out kati kwe nagenda ku stick out ne bankubira essimu ekiro nga sikwata ssimu nali mu bbaala kati enkeera yaalwo bamama bange ne bankubira essimu bwe bankubira essimu ne baŋŋamba mama waali bubi nnyo mulwadde kati ne ŋŋamba ye kijja kitya gwe nabadde naye ejjo kati nga njagendayo olweggulo nze nengenda nenkola ebyange lwali lwa Friday yalala ku lwakusatu ku lwokutaano ne sitagendayo ku lwomukaaga anti wange n'afa bambi oli eyakutwala ekyengera nedda muganda we eyabeeranga eno kati nakola kinaafa kati we yafa byonna ntibituggwa kuba bali bagagga bameka babiri mu famire kati empagi emu ekoze eki kozi be bano abakuwanga kafiizi kati empagi emu ekoze eki evuddewo nitubeera ntugamba kati tugenda kukola tutya kuba nasigala nga ŋŋendayo obulongoozi bwali ku jjajja nga bampaayo akuwayo 5 akuwayo 2 akuwayo 1,000 kati bwe yafa ntugaa kati tugenda kukola tutya mazima tugenda kukola tutya jjukira ekika kya bukojja batunuulidde bo tugenda nituziikira abantu baziika bangi bampa amabugo naye ekintu lwaki nkyogerako kyankosa nnyo bantu bajja bangi okuziika mulimu mikwano gyange ate abali abamumanyi nga tebamanyi nti waye yali anti wange ne baneewuunya kati nga mu bulumi obutwalimu nga we yakwatayo $5 n'agikuwaayo 2 n'akuwaayo 10 nemba neko ne ku ssente mu nsawo n'okolektingirako awo yes kati tuvaayo mu kuziika
tumala okuzika tuvaayo bulungi tukomyewo ewaka jukira tuli ba neighbors tukomyewo ewaka ndoza ngano nga ne ku church tukomyewo ewaka tuli awo kati nali nkyanya omwendo sinabisibimanye bya bulokole nga weekubiramu ebbidde lyo kati najja kulombe abantu balwawo okuvaawo kati maama wange ono w'ensanje nze kyesamanya nti waliwo muganda wa maama yasuula ki ssente kikomyewo kigolokose kati mba ndi awo buli omu antunuulira bubi buli omu antunuulira bubi neebuuza bantunuulira bubi banga toyingira komaawo namba ye naziza bwaki katwamala neŋŋenda eggulu ne bampa ddiru y'ogenda eggulu neŋŋenda eggulu kati nkomawo mbeera ne maama nkomawo nsinkana maama wange ono w'ensanje tutambula ŋŋamba no munnange lwaki bakutunuulira bubi tewala kuddamu okukulabya obulobi eyo bagamba nti sikojjaawo yasuula ssente ze gwe yazironda ne mubuuza maama bate banazironda ntya tebakulaba ng'onywa omwenge tebagaa gwe yalonda ssente ezo ninga naye bano abantu bakula batya kubanga Dolntrish oli mu nnaku buli omu ali bibye kugamba ennaku buli omu emunyigalo lwe kusinzira ng'omuntu oli wabadde atuyamba kati simanyi na ssente kojja zakolaki simanyi zabadde nazo ogamba buli omu ali bibye simanyi na byatambula buli omu ali bibye naye ne bagamba nze nalonda ssente za kojja wange nezinywamu omwenge ne beerabira nti dange ate ninaku emikwano so nekinkosa nnyo kuba nenzigalawo ewantu eyo so kati nenenyigira mu kukola bosi we nampamu sasipaawo nga nfunyemu ku malala naŋŋamba kati waliwo obuviiri bwe tuyita bwakasanirizo buli awo naŋŋamba bw'otabuyiga togenda kuddamu kukola wano kati ngeri gye nali ntandise okulaba nti enviiri zirimu kasente naŋŋamba bw'oddamu okgenda mu biri ebintu kana yala concentrating ku nviiri bw'oddamu okgenda mu biri ebintu byo toddamu kuddawa ebiduula toddamu kudda wano aye ne buno obuviiri bw'otabuyiga toddamu kudda wano kati ne binsobera ne ŋŋamba ate anti wange yafa kati ngenda kukola ntya kati nentandika okunyweza ki ogw'enviiri kati bwe nanyweza ogw'enviiri bakasitoma ne beeyongera nga olunaku tuyinza okukola ku bantu nga 15 oluusi bantu 2 kati ngenda okulaba buli kimu nkikoze eki nkitegedde laba obuzibu bwe bujja simanyi nkyalumba bosi wange bosi wange n'atandika okuba nga ayonooneka kati naaba nga takyabeera ku mulimu zaakola ki zaabeera ku mulimu olwo ye naye kimusigudde yes kati nga baclients bwe bali bajja asooka n'agaana nagamba ansogenda kunkolako naga nja kudda nga waali kale agenda okulaba kubyo n'ogwokuyita kola ki taliiwo nga kale nkolaako kale ogenda okulaba nga mukozeko buki ngagaye kati mpe ennamba yo nga sigenda kuddamu kugobera Richard kati bajjanga bwe batyo nagenda okulaba nga bankonectinga ku bantu abaki abalala kati nagenda okulaba nga nange nsobola okutandika ebyange kwegenda neŋŋamba bosi wange Richard nemuga Richard amanyi yala kutandika byange naŋŋamba sikulinaako buzibu wansasula ekirungi oyize byonna obimanyi nali nsigazayo kiri kimu kyokka kusitayiringa then ne wajjawo client awo naŋŋamba ku saluni ku city center waliyo amaduuka amakalu osobola okujja n'ofuna patana ne mukola edduuka Dolntrish ne twambuka ku city center naye ne baclients abajjanga ne twambuka ku city center nenfuna edduuka bwe nafuna edduuka ntufuna patana nali ŋŋanga agambye bakasitoma nti muyiike kale ekifo kye twakolera mu saluuni eyo waliwo saluuni endala kati bacelebrate kati bwe natandika okugamba nti kati nziguddewo bakasitoma batandika okuyiika Dolntrish bakasitoma baali bangi nga tusobola bamalawo nga kyokola kirungi atubalaba nti kyokola gyekiri abayimbi ab'amaanyi mikwano gyange besira kukikwogera mannya bangi nga order zenfuna ziva direct bweru kati gwenkolako n'agenda e Bulaya bw'aba akomawo nga oyajja nnoonya nga mbawandiikira kati nga bajira mu numbers nga bakasoma agamba gwe namba 1 gwe namba 2 gwe namba 3 gwe namba 4 olwo akasente kayingira tandise okupangisa ab'ebicuba abanyambako olwo mukazigo ko gye wali obe mukazigo mwendi wabula kati tandise okulinnya ki level entuka ekiseera kati ate abakazi beeyongera Dolntrish
eno nayina naye eno bakola ki badabolinga nga one yakuwa ssente otandike ekyenviiri kwe gasi yakoma yekka siye yakoma yekka wayongerako beyongera bweyongezi kubanga ate yampa ssente yakomaawo ye kasita yakuwa entandikwa yes ye nakomaawo n'agenda yagamba kanakana kijja kati eno nebeyongera buki bweyongezi bakasitoma baali bangi tumenya tugatta amaduuka ameka 2 na client wange bwajja alina okunywa kyayagala alina okulya kyakola ki kyayagala kubanga client yajjanga tumusibira emitwalo ameka 3 4 5 kwegakweyo bbiru kwekuba ekyokulya n'ekyokunywa ate guba mutwalo okitegeera ng'omakinga sure nti alidde muki mutwalo ye avaawo asanyuse kati nekkeyo eri agenda okugamba banne ogenda okujja nga bamanyi ekigenda muki yali saluuni ya mugagga mwana w'omwavu toyita kati nga bano abajja nga bagala kulongoosa ku ngatto bano banjagala kulya fruits njagala kacaayi njagala bbiya nga buli kimu kyoyagala weekiri ku ssente zezo ng'owa bbiya anywa bbiya ze 3 kati agenda ovaawo nga ate agula mulala so waliwo embeera bwetyo kati mu balenzi be nnaleeta okuyigiriza mwalimu abalenzi bangi ne mbayigiriza nga ndaba sisobola kumalako nabayigiriza naye nga tebampadde wadde ki 10 naye nga njala emirimu gyange gikole ki tambule nenva mu nnyumba eyo nenfuna ennyumba eri kati nenfuna ate bashuga mami abalala kwegate wanoonyera myaka gyo wali otashuga mami kusinzira ku kiri bakuze emyaka yes kati nentandika kufuna bashuga mami ate kati saabakwananga ngeje nalina dreads nga mpanvu ate nga ndi muvubuka alabika obulungi wali osibye n'enviiri nalina dreads nga zikoma ku bigere kati nga bajja ng'ajja n'akwegomba ogenda okulaba akuwaddeyo ataana kwe buzibu ki bw'oyitamu nga kizibu kya nnyumba nakusasulira ennyumba kati nalina abakazi ng'omuwaliwo asasula ennyumba waliwo aleeta emmere okuva KIU wali yansasulira amafuta mu mmotoka wali yangulira engoye wali yampa dollars wali yampa pound wegamba wali weevuga naye nga mu byonna life gy'otambuliramu waliwo omukazi alina okutalingira life eyo nga bwe tugamba nti abakazi baaliwo amanyanga mubamu omwana ow'obuwala n'agamba ono wa chips ono wa rent ono wa kaviiri ono wa kino naye bwe tubawali ate nga sigoba tugende maaso nga ntopingako buki butopinzi nga tebemanyi bali tebemanyi kati kuwe nali mbeera nga baneiba banvaako kuba nalifunafuna kakalinako nali nga mbeera nga banvaako ku ssaawa 6 balaba mulala ku ssaawa 10 balaba mulala n'ekiro balaba mulala ate nga buli ajja tadda waleetanga azze gwe gubeera omulundi gwe ate gwe guba gusenga kati ng'olina kulwana nnyo okulaba ng'ongula nnyo osobola okudda tovula nti wabeerangawo oli eyafumbanga emmere agireeta asobole okumaintaininga asobole okuba nga simukola ki sigoba so kati nentambulira mu bulamu obwo nga nkyakala okuva Monday mpaka Monday naye nga zagenda okwera nga ssaawa 12 ez'okumakya nga ndi ku mulimu nga teweebaka nali seebaka onywa omwenge teweebaka obeera mu bakazi ate nga so kati nemberamu obulamu kati nga akasente kange kenfunye konna mu saluuni kati kabutesi ku akawunti kuba natuuka essira nembala ssente ze nayinako zali nnyingi nga ntuusa okugula ennyumba ekoze eki ewedde kati mu kubeeramu obwo obulamu nga mbeera n'abo bayimbi sijja boogera nnyo mannya abanene kubanga abanvunamiranga nako nga balaba rasita kati namukwano gwange omu bamuyita Joshi talina buzibu yali alina program gyakola ku NTV kati nga buli wabeera ne program eyo bagiyitanga login nga lwabeera ne program eyo yampitanga kati nga nze bwe ntuukawo batandika oga rasita kati nga anteekako nnyo kamera ng'era mutundira nnyo show ye obeera ku platform yes nga mutundira nnyo show ye kati nga lwa amazina g'enzina kagaddate kati nga agakwata kati nga ensi yonna egakola ki eraba kati nga nze neevaako yes kati wabaawo ow'amangu awo nga toilet yetukola
kati ngamba abaana abawala tulabye oli nakugukiza mu toilet mu motoka ayayaya era nga ekyafuka lodge yali nga toilet. Kati ekyakubanga ennyo abakazi bano nviirize bwalina amalasita go kakala nti keeru oba kwekolako nnyo kuba batugamba nti mwefeffettanga. No, kati tekyali ekyo yali style. Waliko ekifuta? Naliko ekifuta. Okay. Yes, kubanga obanga ku muntu abaddeko n'omukazi obadde n'omukazi mu toilet naye nga tolinawo teekawe naye nga ate waliwo nakwana wano ate nga lwo ne gwokwana. Okwana ne bakwana ne wabaawo gw'otadde ku waitingirisi ate nga lwo ne gwobadde naye mu toilet. So kati ntambula mu bulamu obwo naye nakirabira ku mukwano gwange omu yafa yali akola ku radio emu ey'amaanyi ng'abakyala batwalira mu tooyi kati naye nga yenfaaki nange kaŋŋende kankole nga bwentyo. So ne ntambula mu bulamu obwo kati mu butakulwisa nnyo kati ne ntuuka ku level waliwo omukyala omu w'amaanyi mu kibuga ng'alina abaclient atunga ngoye ng'abaclients be kasita bandabako nti nina connection naye kati nga bwe mba njagala omukazi omugagga neeyisawo bweyisa ne mubuuzaako noweetega ogenda aweeteza oli kamaso kuba nali nga smart kati nga omuvubuka oyo waawa omuvubuka oyo waawa kati nga nseetingira kati nga era ne bbawe nga tukola naye emirimu gye giki gyegimu. So kati bwe bityo bwe byali naye mu byonna nembeera ku state center tukola ssente street eyo yonna nemmanya kugamba abantu ne bammanya. Olwo okozesa mannya kyera Andrew? Yes, nga sinali sinatumago Andrew gye biki ebyo ne bammanya ensi yonna nemmanya nga olunaku nze era nze kizibu nnyo dontisha okutambula nga tewali muntu atamanyi wano ne wali wabawo okubira akola ki ategeera. So ensi nemmanya nga mbeera bize nga sina ne bano abaali mu busaaluni buno bwe nasangawo bakasoma na bakukoolayo bakukumba tebagamba olina jjuuju kati sijjaga nti kuba nali sibimanyi ola ne bajja ewange kuba nalina ayisiba penso nalina stylinga nalina abenjera nalina buli kategori wali. Kati olwo abeewammwe tebategeera nti Andrew yalinnya eddaala oli gwe twali tumanya basente akola bino? Engeri gye nali nti nakula bw'omu nakula mu kutoba nali seewa nnyo famire. Yes, nali nemanyi nti akajja obunaku kakola ki kemanya. Kati ntuuka nfuna ssente nnyingi nvuga nsula bulungi mu apartment yake waliwo abazisasula bali waketali nga buli kimu ngamba naye kangula ennyumba ekoze eki ewedde kati nalina ssente nga zisuka ebikadde 350 kati nga ngamba we bana bakubulako ssente nga nja kubba bano abakazi yongereko nfuna ennyumba gyenkola ki gyensobola kugula. Kati wayitawo ebbanga nfuna ndaba omuvubuka mu kizimbe kyalinga okuba asobola okuyingira mu ntegeera yange okuconnecting olwo noonya bloka oba? Yes, kati ayinza okuconnectinga kuba bloka kuba nze nali safe asawali nyingira kasaloni kange nga tekamuzi esi nga sifuluma kuba n'akadde akalya nali sikakola ki sikafuna oba busy ngira busy. Kati bano abakozi bano be nali nina nga kyendyako kye bakola ki kyebalaba dontisha abantu bazibu nga Saturday bwetuuka mbatwala ewandegeya buli omu ne bamuwa enkoko namba nemugulirako n'ebyokunywa byayagala nemanya nti nebagaba netuuza meeting nebagaba nekano ke kaseera kafa obuvubuka okukola ki okukola tukole nga abakasitoma bakyakola ki bakyalija. Kati nga mbatuuza nembabuulirira naye nga ate ndi mwana muto ate nga nkozesa abantu baki baali tebamanyi mirimu mirala gyokola saidi baabirabanga naye nga ate ogugenda kuŋŋamba ki ng'olina kundaba buki bulabi. So kati nempita omuvubuka oyo waliwo omuka gwe nayita nga meze emyaka 3 mu byenviiri ebyo muvubuka bwe namuyita nemugamba kakati muganda wange njagala kugula ku nnyumba ewedde wena wonna womanyi bulooka nagamba Andrew tofaayo nja kufunira bulooka. Kati olwamala omugamba ekyo nze nembivaako njagala nkuwe doyitwishe emirimu gyatandikira ogwotandika ng'omugambye ngenda kugula ennyumba ewedde. Yes, olina ku connection emirimu gyatandikira ogwotandika ate gigotanda gitemadde manyi omwebuuzizzaako akuyambe. Kati simanyi kiki kyatuukawo simanyi kyakola ki yalaba ng'obavuga sipiidi ndowooza kubanga bonna bali b'amasaaluuni kanze kyessaamanya kyebakola ki kyebakola. Walumba owa saluni munno. Yes, akuconnecting waba ayinayo
bulooka asobola okufunfunira ennyumba ekoze eki ewedde. Kati awo bintu byatandikira ogootaanira. Tugenda kukomawo ebintu nga bitandise ogootaana, abadde ayagala kugula nnyumba ewedde abuuza ku munna bizinesi munne gwe bakolagana oba bwe bakola omulimu gumu. So mukwano gwange awo nnyini we tugenda okudda tukyali ne Andrew Kalungi ng'atuttotolera olugendo lw'obulamu bwe wajja yayita biki bye yayitamu. Tulabye nti abadde atandise okwezimba okufuna kasente naye ate emirimu olwo gimaze okugootaana. Katukomewo. Kati nga nze ngamba kugenda okuwa obujulizi njagala mbeere nga mmaze okusoma kuwedde, nfumbiddwa, olina omwana wo bulungi, omwami famire eyo gye tulootako ennungi. Ngamba ndyoke ŋŋende nkole ki? Mpeere Mukama obujulizi.